Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Eggye erya UPDF eggye ekkulu wano mu Uganda livuddeyo ne litwala okulabula oyo yenna yenna eyeetantala okuba ng'ayagala okwataakinga okulumbagana eggwanga erya Rwanda. Butya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkwanirizaako nnyo era nga nkutegeeza nti oli ku Yugi Updates Vehicle sinziira okuba nga otuwuliriza. Wabula gwagala otwegattako kirirawo wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba okiraba osobole okuba ng'otweyungako okoneyo mukadde. Mbanirizaako mikwano gyange abali emitala w'amayanja, abali Qatar, China, Dubai, Saudi Arabia, abali mu US nammwe abali mu UK, tegeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo okubeezaawo omukutu guno. Eggye ekkulu mu Uganda erya UPDF livuddeyo ne litwala okulabula oyo yenna yenna eyeetantala okuba ng'agenda kukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda. Bagambye otamanyi kyazanya nakyo azanya na muliro. Eggye ekkulu erya UPDF limanyikiddwa nga eggye erisinga obunene wano mu East Africa. So ate eggye ery'e Rwanda erimanyikiddwa nga RDF lye limu ku ggye erimanyikiddwa okubeera nga liyina kwegamba eggye erimanyiddwa okuba nga erikuuma discipline ate ne respect. Kati UPDF evuddeyo n'egamba nti nno terigenda kutuula lisirike lirabe ng'aliyo omuntu atutte okulumbagana eggwanga ery'e Rwanda. Bagambye nti nno omukwano gwaffe gwe tulina ne Rwanda gusingako okubeera nga tuli ba mukwano, wabula ffenna ffenna tulina ggoolo emu ey'okuba nga twasalawo okuuma stabilities n'eddembe mu regions zonna zonna eza East Africa. Bagambye omuntu yenna yenna yeetantala okulumbagana Rwanda kitegeeza aba atadde entiisa ku booda zonna zonna eza East Africa. Era bagambye nti nno nga bwe tuli ab'omukago tetugenda sirika ng'eggwanga lino ligenda kuba nga lirumbaganibwa. Kitegeeza ki? Nti bagenda kufaafagana oyo yenna yenna anaavaayo okukola obulabe ku ggwanga lino erya Rwanda era tebagenda muttira ku liiso. Kubaga ekyo kyonna kyonna ekitiisatiisa Rwanda kyandivaayo ne kitiisatiisa n'eggwanga erya Uganda ssaako ne East Africa at large. Bage bano beewaayo okuuma eddembe mu regions zonna zonna ezigattira amawanga aga East Africa. Jjukira nkugambye UPDF ly'eggye erimanyikiddwa ng'erisinga obunene wano ku East Africa. Era bagambye nti nno omukwano gwe tulina ebitugatta ne Rwanda kubanga tulina ggoolo emu ey'okukuuma eddembe ne stabilities mu ggwanga aga East Africa. So we baba nga bavuddeyo okulumbagana Rwanda kitegeeza n'eggwanga booda zonna zonna eziri ku East Africa ziba tezirina mirembe. Era bavuddeyo aba UPDF ne bagamba nti nno oyo yenna yenna eyeetantala akimanye bumanya nti nno azanya na muliro. Era akimanye nti nno tugenda kuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka era consequences ze tugenda okuvaayo nazo azeetegekere. Lwaki eggye erya UPDF lyogedde kino? Gye bivuddeko waliwo amawanga ageetantala okuba nga agenda kulumbagana Rwanda olw'ensonga nti nga Rwanda eteebereza okuba nga yeefandinga abayeekera bano aba M23 abali mu kutigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati wano ab'omukago nga bali mu cooperations amawanga abiri gano erya Rwanda ne Uganda gaasayininga omukago okubanga buli omu alina okuprotectinga munne. Kati omukago guno teguganya kugana amawanga abiri kubaako limu lirumbaganibwa. Kitegeeza wonna olumbagana eggwanga erya Rwanda, eggwanga lya Uganda ligenda vaayo n'eggye ekkulu erya UPDF okusobola okulaba nga likuuma eddembe n'okuteekawo stability mu ggwanga eryo erya Rwanda. Era omwogezi w'eggye erya UPDF avuddeyo n'agamba nti nno abo bonna bonna abategeka obulumbaganyi tebeetantala bakimanye nti nno eno bazannya na muliro. Era oyo yonna yonna abadde agenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa eggwanga lino ery'e Rwanda ajja kuba akolwako nga bwe kisoboka. Era ajje ng'akimanyi nti nno bw'aba nga alumbaganye Rwanda kitegeeza alumbaganye East Africa yonna yonna kubanga ffe omukago gwe tulina gwa kuuma mirembe ku borders ne mu regions zonna zonna eza East Africa. Bwe lityo eggye lya UPDF we livuddeyo ne likola okulabula eri ba munywanyi eri ab'omukago ab'e Rwanda nga bagezaako okuteekawo embeera eprotectinga eggwanga lino ery'e Rwanda leme kubaako nga likolebwako obulumbaganyi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
kutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako nagambye eddakirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola otweyungako obeere ng'otufollowinga bulungi nnyo. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo era mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV tugenda kuba nga tukomawo.